Essaawa ewezeemu ey'okumakya abakujjukiza obudde asa abaagalwa abo ng'oyambala masiki. Beera mugezi, gyambale bulungi buli wamu w'olaga. Tambuza obubaka buno so totambuza bulwadde. Beat Pharma. Chenda mukaga katonyeze 3 Kampala ne chenda mu katonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera John Mark Segawa. Gakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni w'obuwunga atukuza. Mugencha leero abantu b'obusinga bwa Rwenzururu batandise okufuna ku kamwenyumwenyu wambwa kaabana ko kulumberwa wante oluvannyuma lw'okufuna amawulire nga gavumenti ya wakati bwegenda okuyimbula abamu ku bambowa abali bakuuma omusinga abakwatibwa mu mwaka ogwa 2016. Kitegeerekese ndi gavumenti ekkiriza okuyimbula abamu ku bambowa kiyambiko okuza emirembe mu kitundu ky'e Rwenzori. Kaakati Ssaabaminisita wa Rwenzururu omujja Joseph Kule Mulanga akakasiza nga gavumenti bwe yategese okuyimbula abambowa 147 era nga kyatuukiddwako oluvannyuma lw'enteesaganya zibabadde ne gavumenti. Mulanga agambye nti ng'obusinga bakirabye nti kikulu nnyo okukwatagana ne gavumenti ku nsonga zino zigwerweberwa kkooti era kati gavumenti egenda nakugulira omusinga yikaze ettaka 5 mu Kasese azimbeko olubiri lwe nga kati bakyayogeraganya okulaba ng'omusinga adda mu lubiri lwe alamula abantu be. Ekikono kya Parliament ekitaba ababaka abakyala ekya Wopa kiwagidde obukise bw'abakyala mu nkola eyayatiikirira ennyunga affirmative action okutuusa abantu bonna bakyusiza endowooza zaabwe eri abakyala. N'abakyala wa Parliament Mary Harriet Lamunu agambye nti obukiise buno buyambye nnyo abakyala bano okuwulirwa n'okuvaayo era nti waddenga wabaddewo ebirowoozo omukyala yandikiikiridde nga district okumala ebisanja 2 olwasala agenda avuganya mu bifo ebivuganyizibwamu abakyala bano. Abasajja bano bagambye nti kigenda kutta obukiise bw'abakyala waakiri bwe kiba kijja kikole ku babaka bonna. Ababaka abakyala bakiise emyaka egisiba mu 12 kwe kuli owa Kiboga Nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa abadde mu Parliament okuva olukiiko olw'abagassemateeka olwaliyo olwa Constituency Assembly mu 1995. Omukubiriza wa Parliament Rebecca Alitwala Kadaga yakiikira district y'e Kamuli. Rosemary Nansubuga Senninde omubaka omukyala w'e Wakiso. Angelina Osege Owesoroti, Helen Kahunde Owekiryandongo, Owerira Joy Atum Ongom, Oweka Nungu Elizabeth Karungi, Oweka Kumira Robin Nabbanja nga bonna bafuze emyaka egiri wakati we10 na 20 n'omusobyo. Ekibiina ekitaba abasajja abajjanjabi n'abazaalisa mu ggwanga ki Uganda Nurses and Midwives Union kiwadde gavumenti ebbanga lya myezi 6 okubanga emaze okukola enkyukakyuka mu kitongole ky'ebyobulamu omuli n'okwongera ku bungi bw'abasawo obuweereza bweyongereko. Akulira ekibiina kino Justus Cheropu ategeeza nti obutono bw'abasawo n'abajjanjabi bulemesezza emirimu okutambula obulungi olw'etteeka ekkadde eritakkiriza kuwandiika abasawo n'abazaalisa ekikalubiriza nnyo obujjanjabi olwo abalwadde abalina okufuna obujjanjabi ne bafuuka kiso kya mbuzi tunulira omubaazi ne kyerabire yasse. Bwe tugendako mu ssaza ly'Bulemezi eddwaliro eddene ery'e Nakaseke agavaayo abalwadde bakonkomalidde ku ddwaliro lino abasawo tebalina bikozesebwa nga kitegeerekese eddagala lyaboweddeko. Embeera yatabuse jjo abasawo bwe bavudde mu mbeera ne batimba ebipande ku bisenge by'eddwaliro nga bategeezanga be batagenda kukolera mu buteeyinza nga tebalina bikozesebwa gamba nga giravuzi, eddagala, firiges erizikuuma eddagala n'obutanda songa n'ebikozesebwa mu kwetasa ekirwadde kya COVID-19 omuli masks ne sanitizers tebalina. Akulira eddwaliro eddene ery'e Nakaseke Dr. David Semakula agambye nti eddagala lyabaweddeko mu kiseera nga National Medical Stores tennaba kutuusa buweereza kubaweereza ddagala wabula nti olw'omuwendo gw'abalwadde omunene abagendayo eddagala lino liggwawo mangu ng'emyezi 2 National Medical Stores mwe baweera eddagala terinaggwako. Bannaffe bwe gatyo ge gabadde amawulire gaffe ag'essaawa zino mu bujjuvu tubagaliza olunaku olungi n'okukola obulungi emirimu gyammwe nga mukyatuwuliriza. Kambalekera basisimusi Jjajja Ndobesa omukunji omusezi n'Akaca omwana w'ababi ababiri n'Amootyo Mbalanguzi omwana w'ekyegeegwa nyina balongo akusekula n'Akacaakyaliwa batwale mu maaso ne pulogulaamu sisimuka ze John Mark Segawa. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 Beat Pharma ekintabuli ky'omuziki gakutuusiddwako White Star Magic Detergent sabuni w'obuwunga atukuza. Entebereza y'obudde ku 96.3 Beat Pharma ekintabuli ky'omuziki.
Bana Masaka muli mutya sawa ya mbera ya budde Masaka City yali ati akansubira buli kimu kitambula bulungi. Olwalero ku makya Masaka tujja kuba n'ekidedde tire emikisa nkaaga ku 10 okufuna ku nkuba egendo tutawanya olwalero akasana nako tujja kubeera nako ekidedde n'ekikunta wakukunta era baturamaliza bani agebe emisano olweggulo tujja kubeera mu n'empewo ekunta nenga n'ekidedde n'akasana akatonotono.